ate twongera nga ba National Children Authority ekitongole ekikola ku nsonga z'abaana mu ggwanga tuvumirira abaleeta abaana ku nguudo. Tukimanyi nti oluusi bajjawo olw'embeera zitali zimu na zimu, naye twagala kubagamba nti okubeera ku nguudo kw'abaana tekubayamba, kuba kuboononera bwononereze. Ekyokulabirako abaana bawala oluusi babakwatirawo ku nguudo, child exploitation, sexual harassment. Abaana abalenzi eyo gye basula mu mifureje, abaana bawala kwegamba embeera tebanungi mu nkulaakulana y'omwana. Nolwekyo ffe tugamba nga ba National Children Authority nti omuzadde oba osobodde ng'okyaliwo n'abaana ate ng'olina omwana eyakuddukako ng'ali ku nguudo, funa amagezi gonna nga bw'osobola oba tutuukirire naye olabe nti omwana oyo avaayo ate n'addirizibwa awaka ate n'asoma bw'aba atuusiza emyaka gy'okusoma. Ogenda n'osanga abaana awo babeerawo omusana, babeerawo mu maaso g'amamotoka gatambula, mu butuufu bwakyo si kituufu, tekikirizibwa. Tukimanyi nti oluusi bajjawo lwa mbeera embi kusinziira ku factors zetusanze. Tugamba bwavu, naye ate abalala bajja nga bazze lwa nsonga basanzeko baana banaabwe ne badduka awaka. N'olwekyo abazadde mutekeko embeera yokola nti abaana bano bawulirizibwa, mwogereko n'abaana mubannyonnyole, mubalabirire, ate mugezeeko nnyo bagende basome. Siga nti sente zibuze, gezaako nnyo ng'omuzadde otekeko embeera. Omwana bw'aba awezezza emyaka y'okugenda kusoma agenda asome. Gavumenti yateekako UPE, gikozese otuukirire abasomesa obagambe omwana ajja asome. Ku luguudo omwana tajja kukulirawo, ajja kwonoonekerawo. N'olwekyo era twongera nga ba National Children Authority tukuba omulanga nti omwana ali ku luguudo takkirizibwa tomuweera mmere ku luguudo. Bw'oba oyo owagala kikole, ebitongole ebikikola balina kukikolera wa ku bitongole byabwe, naye si kuweera abaana emmere ku nguudo. Sente tezikkirizibwa, era waliwo etteeka erya KCCA ordinance, ebimu ku mateeka agalimu mu tteeka eyo tokkirizibwa kuwa omwana sente ku luguudo. Kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti sente z'omuwadde n'ekyayagaladde, ate nkugambye nti embeera gy'aliwo ku luguudo mbi nnyo. Saa yonna motoka eyinza omukoona, saa yonna abalala abantu abalina empisa embi abanywa enjaga babakwata abaana abawala, sinakindi n'okukwata abaana abalenzi. N'olwekyo tugamba nti okuwaayo sente tekikkirizibwa, ate bw'oba okikoze manya nti omenya etteeka kusinziira ku KCCA ordinance. N'ekisembayo tusaba abaana nammwe abatulaba ku TV muddeyo awaka, muddeyo gye mwava, muddeyo mubabalabirira. Tubaagala nga muli mu maka gammwe, muli mu maka mulina abazadde, mulina ababalabirira, mugende musome, mubeere abaana balungi, mujja kubeera abaana babuvunaanyizibwa nga musomye. Gavumenti yateekako program ya UPE ya bwereere, mulina okugendayo musome, mulime okubeera ku nguudo. Ku nguudo wabi, bajja kubatomera, bajja kubakuba, bajja kubabba, bajja kubasalako obulago. Njigambe mu Luzungu. So as National Children Authority, we are making a passionate appeal to parents out there. If you have children or a child who has run out from home and is on the streets, please put on every effort to ensure that you help have the child back to your home. The road, the streets have never been friendly to children. Children were harassed there. Children face too much danger on the streets. They can be knocked any time by these running vehicles, fast speeding vehicles. They're exposed to abuse, sexual harassment. So we are saying that parents, engage the local councils of your areas, of your communities, and you put on a hand for these children who have gone away and they are reported maybe on the streets. You talk to them and bring them back home. Children can understand. Talk to them, tell them about the dangers. As the government plans to have a program to withdraw these children, you also parents, be exemplary by going there and helping these children. Talk to them, remove them. I know it might be difficult, but talk to them, get the leaders. Then to the children, we are calling upon you. Those children who are watching me now,
that please, I'm calling you, I'm working with the National Children Authority. Ours is to ensure that you are protected. You are given maximum protection. So dear children, if you're on the streets, please go back home. Enough is enough, because what you are doing there, how you are living on the streets, is not good for you. Anytime you can be run down by these speeding vehicles. Anytime people can come and attack you. They can even stab you with knives. They can even kidnap you. So we still love you. We want you as children. Join your families back. Join your caretakers. On the streets, what you are getting is temporary. Getting bread, getting a coin of shilling, someone giving you money is one-off. It will not help you. Instead, it brings you problems. Your government, your good government, the government of Uganda, has put on programs. It has UPE, Universal Primary Education, Universal Secondary Education. So take advantage. Dear parents, talk to the children. Take advantage of these programs, government programs of education, so that children are accessing education. With education, dear children, you will get good jobs. Even if you didn't get a job immediately, you are empowered because you know you are educated. At one point, you can even create your own job. You work and sustain yourselves when you are an adult. So please, leave the streets. The streets are not good for you. Nga tubatunulira ku myaka gyabwe age cohorts myaka 2, 3, 4, 5 byomugamba ate biba biri mu myaka gye, ate omyaka 10, 12 waggulu ng'ogenda waggulu. Era nabo tubabuulirira nga tubalaga embeera gye batambulamu n'emibiri gyabwe engeri gye gigenda nga gikula. Balina okulaba nti beerabirira ate beefuge, kankozesa ekigambo ekyo, okulaba nti bwe banaafunamu embeera y'okugamba nti akoze kino akikola mu bulungi. N'olwekyo tugenda nga tulina programs ezikwatira ddala ku baana abalenzi ate n'ez'abawala, ate oluvannyuma ate ne tubakwatira wamu ddala ng'abaana. Ebitundu 56 ku buli 100 mu Uganda abo babeera baana kusinziira ku mbalirira yaffe eya gavumenti.